Njera montagingira omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo mukama wange kusaba otuleko wane dakiika ntonotono sobola okugenda mu maaso. Njala montagingira ba MP bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform bonna ng'omanyi tokika mu Parliament nkwetagako wano. Njala montagingira Ssaalonga Mulengejja wasaanya Kaloti Charles Peter Mayiga nkwetagako video eno. Njala kwetagako abalangira Lambejja basava ne bannaava namwe mwenna Abaganda mbeetagako video eno. Njja kwetagako n'abazaana ba Kabaka wepo n'abasajja b'amasaza n'abamagongola mwenna mbeetagako kuno. Njala montagingira kuno Mama Njovu Enterprises erawe nkwetagako kuno. Njovu Enterprises Genetic Kebaba zinayo nkwetagako kuno. Njala montagingira muwala wa Yose gwe bayita Patience Lwabogo naye abeereko kuno. Njala montagingira mwenda ba Twitter warriors namwe beetaga mbere kuno. Then tulyoke tutandike video mu butongole bwayo kubanga video nabagambe omutima omunafu tojjora ensonga tegenda kubeera nnyangu tugenda kubeera mu okubaluka mugenda kubeera mu okubaluka twakozesa eddakiika ziri 5 njagala butereevu tugende ku video eyatuleese olw'ensonga twagala tukole mpola abakatuuka mwenna mbulamusizaako kati njala video tugikwate mpola naye nga tugenda okukwata eno video mpola njala sooka kwebaza mwenna abalwanyi abali ku social media abali ku TikTok mbalamusizaako mwebale kukola mulimu gw'amaanyi. TikTok yalizizeko abanyampi bangi mwebale kukola mulimu ogwo. Abali ku X gye muyita Twitter namwe mwebale kukola mulimu ogwo mwebale kulwana ntalo za struggle naza ggwanga. Abali ku bwenyi bw'ekitabo mwesobola ate kubebaza kusuka nnyo bebaza kensusu mwebale kukola nsonga zino nakweberera mutetukyali bangi nnyo search kubanga abantu balina ebyokukola bingi nnyo n'abalala balina ebibatawaanya naye nga tusobola okuba nga tutambula okola namwe bakyali ku bwenyi bw'ekitabo namwe mbalamusizaako mwebale kukola. Bwe nva ku ekyo abakola night shift namwe mbaagala nnyo mwebale kukola nsonga ezo mwebale kwebereramu. So kansubire nti Lady Kenzo atuuse mwetaagano Lady Kenzo wonna wooli president wa federation Lady Kenzo nkwetaaga kuno ku video otuleko mu kirasi wano lwaliro tutambule bulungi nnyo. Kati njagala tutandike n'ekigulalo kyaleero bwe tukimala then tulyoka tugende mu video eyatuleese naye ndowooza kansooke mbweyo akalowoozo kaleero tulyoke tugende ku kigulalo kye. Akalowoozo kaleero kagendagendere mwenna abalina obuuma bwammwe nga mwagala okugula ettaka oba ploti wogenda okuzimba enju. Ndowooza kyandibadde kirungi nnyo omuntu yenna alina ensimbi ng'oyagala kugula ttaka oba ploti wogenda okuzimba enju. Tulina olugero olugamba nti eryokanga n'etonnya tulaba ensesebwe zenkana emyoyo. Kati ngenda kusaba taata maama ali oli mu diaspora oli mu Uganda. Twagala nnyo okuliraana ekibuga naye okuliraana ekibuga si kirungi kubanga eva mu kibuga si birungi ebiseera ebisinga. Omugattiko okuleekaana n'ebintu bingi nnyo n'obukyafu bubeera bungi nnyo mu kibuga naye abantu abasinga obungi kati batandise okufuluma ekibuga bagula ebweru naye eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo mu kalowoozo ka leero. Gwe omuntu yenna eyandiyagadde okugula poloti okuzimbamu ennyumba yo nkuwagaabuwa mwene enkuba efukumukanga eneggwa mu ggulu kyekiseera ekitufu mwalibadde onoonyeza poloti n'omanyawo watufu wogenda okugula. Amanyi abatunzi b'ettaka balinga abatunda mu butale buno obwa Kereziya butale obw'okusonda ku masomero yakuguza kiri mu tutomanya. Kati biseera bisinga abantu abagula poloti musana enkuba egenda okutonnya ng'omaze okuzimba n'olyoka olaba nti wazimba mu kkubo ly'amazzi w'omanyira nti ekizibu kikujjiridde ate nga tokyasobola kukola kikuvaawo. Kale nkuwa amagezi bw'oba oli waggula poloti essaawa zino kwata ssente zotandika okunoonya poloti olyoka omanye nti wengula tewali mazzi oba waliwo amazzi. Kati ekituufu kikulaga nti essaawa zino woolina okugula wewa tokwata ssente z'ogula poloti ku musana gula nnyo poloti oba oyagala gula poloti gigule mu nkuba lwojja otegeera ekituufu nti omuntu yenna wayina okugula wewa naye kasita ogula poloti mu musana bajja kuguza mu lutobazi bw'osanga wakazi bw'oza nti walungi nnyo enkuba olutonnyamu ennaku wazindabye ennyumba ng'ekwata mu mbinabina ngeri y'okuganga naawe onyumira. Kale nalibadde sikuwa magezi kuba nti ogula poloti mu musana ginoonye kati ogigule kubanga tosobola kukwata nsimbizo n'oziteeka mu kugula poloti naye ng'ate oguze mu lutobazi nti enkuba bw'eneetonnya ate otandika ositula ebintu ate ebintu bye bife togge. Tekabadde akalowoozo ka tugenze mu kigulalo kye. Ekigulalo kino najala kigende eri president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekigulalo kino kikyo leero
era nkusaba kikusalemba kikuweereze bwoba tonnatuuka nkusaba kikusalemba kikuweereze lwaki nkuwadde ekiggula luggi kino njagala kibe ng'ekyokulabirako olyoka otegeere bingenda okugamba naye nga sinnagenda kukuwa kiggula luggi nendooza kansooka ekiggula luggi kale tulyoke tugende ku nsonga endala. Alright, mbalamusizaako mwenna omulundi ogwokubiri. Ennaku z'omwezi ziri 13 zakonka ku mwezi gwa 12 mwaka 2023. Tusigadde ennaku ntono nnyo omwaka tubuluko mu mutwe. Ntumiddeko mwenna abanyumirwa ekiggula luggi ku programu zange zenkola buli wiiki emirundi 3. Kansubira nti muli bulungi. Mu kiggula luggi kya leero ngenda kiweereza omukulembeze Brad Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine. Nkulamusizaako omukulembeze gye balako gy'otuusaako engalo. Okusookera ddala njala kwebaza Katonda eyakuwa omukisa n'okwagalwa. Banji nnyo mbalabe eyo bakola obubadi bakola obungodiira nga baagala amawulire gaboogereko ne gagaana abaana bagasasula gaboogereko mu bubi bulungi ne gagaana naye gwe musajja wattu oyinza okuba oli mu kirooto ng'oloota oba oli kubanga okola mirimu gyo oba olina mukyala oli n'abaana bo oba owandiika biki nga g'amawulire googerako ggwe babuloga TV radio alidde atannalya eyanaabye atannasenya awunya atawunya owendali owenkufu atalina ngatto mbigere eyakayiga okwekuuta eyakayiga okunaaba ng'ayogera ku ggwe ogwo omukisa munnange sinnagula muntu mu Uganda agulina nga neyo seri kennyini buli TV radio station basasula abantu bamwogereko naye ggwe atawaayo wadde n'ekikumi ne bakwogerako ku makya n'olweggulo ne kansooka embuzeemu ofunamu kasikonda bw'obeera kakasikonda akulumamukko nga kuba njala kubuuza obeerawo otya nga buli muntu akwogerako ofunamu kasikonda oba nedda kubanga jajja olweza lwebakunaaza luli nga tebannafuuyira lweza ndooza lwebasooka okukunaaza kati n'olweza oluwoze luzibu nnyo kubanga tosasula gw'osasula naye buli omu akeerera ku ggwe naye kibayita omukisa era nkwebaza okuba nti omukisa okatola yagukuwa mama we yagukuwa bulungi nnyo era yonna gy'ali ne taata muzeeyi Ssentamu Mukama amuwummuze emirembe eyo alituzaalira mwana ogwo omukisa gw'amaanyi nnyo. Tugenze mu kiggula luggi. Ekiggula luggi kyali omukulembeze kino kikyo era njagala bakikumpeereze okikutuukeko bulungi. Ngenda kijja mu lugero oba mu njogera egamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Lwaki ekiyinula ennyana kiva mu kibeere? Buli muntu yenna bw'oba tewalundako ku nte oba embuzi oteeka okubanga ku neyiba oba gy'oyita eyo olaba alunda ebisolo ebyo omuli ente n'embuzi. Naye ebisolo bino biyonsa. Bwe biyonsa abaana baabyo kimala kuddamu kuwaka okuddamu okujjako abaana abo batandika okulya omuddo. Yensonga lwaki tugamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere nti ennyana oba togijje ku bbeere lya maama waayo tesobola kukakkana kulya mudde tegere nti kati nina okweyimirizaawo era bwe kiri ne mu bantu abamu waliwo omwana ayonkera ddala nawuza n'emyaka 5 ng'akyayonka oba neena ng'akyayonka nabo gye bali ng'okulya lutalo naye ng'amanyi nnyo ebbeere kati bw'otamugyako bbeere okakkana afunye kawo mentality naye awo tetujja ggendawo mu kiggula luggi kya leero. Omukulembeze lwaki nkuwadde ekiggula luggi kya leero kino kikutuulemu era okiwulire obeeko engeri gy'okituulamu okyetegereze obeeko kyewerooleza nti ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere butyo ne bannabyabufuzi oba mu kye tuyita politics w'ennaku zino ebiseera ebisinga politics tayawukanako na bufumbo era bifaanaganira ddala. Abakyala munansonyiwa okugenda bateeka mu kiggula luggi kino ng'ekyokulabirako abamu so si mwenna nkiddamu. Abakyala munansonyiwa bateeka mu kiggula luggi kino ng'ekyokulabirako naye abamu so si mwenna nkiddamu so si mwenna wabula abamu mu kiggula luggi kya leero. Mr. President, ebyobufuzi bino biringa bufumbo. Obufumbo buno bwaliwo bufuna mirembe n'atuulamu nakajjala bulungi nnyo era n'afumba paka Katonda lwali bwabukanya ne mukwano gwe. Naye waliwo omufumbo nga mukyala ye nga mukwenda teri yamukwatira nsawo era mbagambye nti abakyala abamu si mwenna. Kati omukyala omufumbo oyo omwenzi ekimuyinula ye Ssedduvutto omusiguze abeera ebbali ng'abojjerera mukyala wo nga naye lw'onoogamba nti omukyala nkugobye n'omusiguze oli tasobola kukola kikugamba nti agenda twala omukyala oyo.
kati gwe nannyini mukyala bw'otegeera ebiseera ebisinga obeera n'ekyokusalawo oyinza okugamba kangende ennumba omwami oyo asigula mukyala wange njogere naye oba oyinza okwegera mukyala wo omugamba akyuse naye era oyinza okugamba nti kanfubutule bufubutuzi mukyala ono agende w'omusiguze nze nsigaze emirembe gyange ebiseera bisinga okukola okusalawo kintu kizibu nnyo bw'okola okusalawo weetangira bingi mu busiguze mu bufumbo bw'okola okusalawo weetangira okuzaala abaana abakuzirenga bombozi nkiddamu bw'osalawo mu bufumbo bw'omukyalo mutambuze oba omwenzi weetangira okuzaala abaana abakulize nga bombozi ekyo kyekisooka mu kusalawo okugoba omukyalo omwenzi weetangira endwadde ez'obukaba n'endwadde ez'omutawaana z'oyinza okufuna ng'omukyalo naazikusombedde omukyalo omutambuze oba omwenzi mbagambye nti si buli mukyala nti mwenzi naye eno message egenda eri mwenna bannabyabufuzi nga mweyisanga abakyala abenzi obubaka buno badde mbusindika president era kyabusindika n'olw'ensonga eyo Mr. President nkusaba n'obuwoomeevu mu bigambo bye njogedde mu kigulalo gikyaleero bannabyabufuzi boolina b'essaawa zino bannabyabufuzi benzi ba political prostitutes waliwo omusajja gwe bayita Yoseriti Bahabulwa ne babbulooka banne abavuga boodo omuli Anita Amongi ne banne abaddeddera oba bateetera n'abantu bo mu byobufuzi bw'okulembera nabo abasokoola abawa obugambo okuba nti bakulyamu olukwe kino kiyinza okukuviiramu okuzaaliramu abaana mu kibiina oba okusawenyawo ekibiina kyo singa onoba teweetegereza kati ngenda kukusaba muganda wange mu kigulalo gye kino okwewala ebizibu byonna olina okufuna okusalawo ng'obudde bukyali kubanga obulamu bubwo ebyobufuzi by'oyimiridde mu bibyo bisoomooza naye okwewala abannabyabufuzi okuzaaliramu abaana mu kibiina kyo n'okusiiga obulwadde okwono n'ekitiibwa kyo kiri gy'oli okutuula n'osalawo bannabyabufuzi no basindikira ddala ewooli omusiguzi abasigula bo bagende osigaze emirembe kubanga abantu bangi nnyo abaagala okuyingira ebyobufuzi ng'ate baagala okuwanirira ensi yaabwe ndowooza okitegedde bulungi nnyo bwe bubaka bwange bwe njagadde okutuusa olwaleero mu kigulalo gikyaliro enjala president mukunyumire awo tuvuddewo kati ekigulalo gikiwedde vidiyo ketandike ndowooza vidiyo no mu kutandika tugitandikiddewa vidiyo tugitandikiddewa naye kenyini yembuzaabuzawo tugitandikira naye katugitandikire wano tutandisira bwe tuti okusookera ddala mukulembeze nawuliriza okwogerako webale tuwa bubaka naye era tugamba nti akali amaggwa kekagamanya enkyusa okwogera twakuwulidde bulungi nnyo era twakutegedde bulungi nnyo ffe abamanyi naye era ku mbaga tekubulako omusiiwuufu n'abasiiwuufu twabalabye naye nga abasiiwuufu awo tugenda tugeze tubakugamba njala kuyisa obubaka buno buli omu abutegeere kubanga nze byange mbyogerako ate ng'omusezi agulesiya netengenda kulirako bantu bange ekijja ne kijja vidiyo baagala gikwatamu mbalaba bagikwatamu naye tewali kyakkola ffe tujja byogera mwagala gijjayo njiraba naye tewali kyakkola President Mr. Bachagulanyi Ssentamu okusookera ddala njagala okukuyozaayoza mwena bannayuganda jja bategeeza nti ekigendererwa kyaffe oba ekigendererwa kya pulezidenti abasinga obungi tebakitegeera kansooke mmala omwebaza okusookera ddala njala kwebaza pulezidenti webale kubeera musajja mugumu muyiiya ate ateetirira nga bwe twalina mission enteeketeeke y'okuexposinga Museveni ndowooza eri ku 80% okuba nti ewedde njala okutegeeza bannayuganda mwenna nti olunaku lwaleero mu ssaawa nga 2:30 documentary ebadde etambula okwetola ensi yonna mu butongole yeeridde empanga mu zinazo zonna documentary ezikwatidde mu nsi yonna era ne wangula njala bategeeza nti President of Bachagulanyi Ssentamu documentary gye yakwata mu kubba obululu mu kutemula n'okusaanyawo eggwanga Uganda n'okuwamba na buli kimu
yewangudde mu nsi yonna era National Geographical Channel emaze kiwandika ku mitimbagano gyayo gyonna kitegeeza ki kati gwatamanyi kye kitegeeza Museveni abadde asasula CNN, BBC, Al Jazeera, EDW, ABC zonna mu nsi yonna obutogera ku bikolwa bigenda mu maaso ng'alina ne bawenguzi abamuwugira akadingidi naye mweno documentary emulaze ensi yonna kiba kitegeeza nti omuntu documentary okuwangula kiba kitegeeza nti Museveni 100% amaze okwabizibwa mu nsi yonna bamutegedde nti mutemu nkiddamu okuwangula kwa documentary ku confirming nti Museveni mu nsi yonna bamutegedde nti mutemu abasigale temwakimanya abasinga mu kitemwakimanya nti documentary eno ye yali system endala y'okwabi ngamuvuddeko fabali ku social media documentary yali we okweexposinga Museveni ku international level kati olwala ekiwedde Museveni amaze okutegerebwa ensi yonna nti mutemu kuba eno teyali movie temwalimu muwandiisi temwalimu simanya muwandiisi temwali mbazanyi ebintu bakwata nga biri kulabu bulijjo abantu abatemula kati njala bagamba nti documentary ewangudde documentary zonna zibadde zaatekebwatekebwa mu nsi yonna era bwetyo Museveni amaze okukonfirmibwa nti ye Ssaabatemu asinga okutemu mu nsi yonna ekyo kiwedde omukulembeze webale kati tugenze ku nsonga kati ogenda bawulira abalina 0.50 ram GB tetwabitegereyo filimu mu Uganda bazenyemu filimu mbeka mu Uganda bazemu filimu mpitirivu nnyo ne filimu kyeri yewangudde teriyo kujja keno documentary yewangudde mu East Africa muzenyiddwa mu filimu mbeka filimu kyeri yewangudde teriyo mu kujja keno documentary mu Africa filimu tononyezi wangudde award mu kujja keno mu Africa kati mujja kitegeera mujja tegeera lwaki enkoko teri yakyogulu ali lwaki teyenda kiro mujja kitegeera awutuvuddewo omukulembeze w'eggwanga mu kwogera ku wayogedde ebigambo bingi nnyo ambi abayise ku mutwe nga nviiri naye nze njala kutegeeza ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani tuli mu ngeri gy'otugambye tusandika okutuddemu sigale nga tubanja abantu baffe tufe tukyakikola naye ndowooza sande eri ewedde najja naye mbagamba biki omukulu ebyo yalimu Mathias Mpuuga sente zayisingonya mu bikono ababaka ba parliament zibabawa buli kimu kibaliko olw'ensonga nti balina okuyisa kye balina okuyisa era ne mbagamba nti abantu abatutusubira nti bagenda kufuna abantu baffe ekyo tekiriyo wayogedde ku bukadde ekikumbe bwa parliament bagenda okufuna ndabyeko mama Sadolini n'abatulegera agamba nti ebigego yogedde si bituufu kati mukama wange njala kuga ekigambo kimu ekintu lennyana kiva mu kibeere omusiguze agenda ku making sure nti akozesa state machineries to counter attack your message which you delivered yesterday. Museveni nga akozesa ebitongole bibyo n'ensekezere ziri mu nopu zigenda ku making sure nga ze defending nga ku nsonga gye wayogedde naye nga wagenze ojjogera ffe nga twajogerako dda 1 week back nti ensimbi zayisibwa olw'ensonga nti Mathias Mpuuga ng'omuntu yafuna 3.5 billions era n'agende budabika n'agulamu ettaka ekyo weekiri bulungi nnyo mukiwulidde bulungi nnyo yensonga lwaki nti ddiru y'okuba nti babanja abantu yakomaawo yazze mu negotiations mukitegedde bulungi nnyo ba MP bamwe bagenda e Rwanda buli mu yafuna milioni 3 era gye bali mu kwepiisha ekyo nakyo mukitegeera kati milioni 10 zabatadde mu supplementary budget ezibogeza ogamba na zino gyezi era yali abazifunye kati bakulimba sente bazifunye na bate banazifuna neri yabagenda okujja batandika okugamba nti byayogedde si bituufu twagala bagamba nti buli kimu ekyayogeddwa kituufu ate weekiri kubanga ne milioni n'abasooka zeegaana oluvannyuma nezivayo nga ntuufu sente zibaayo lwakuba mulowooza nti tusobola kufuna information tugifuna bulungi nnyo era twagifunye awo tetugenda kulwawo era mu KIGULA LUJJI bw'okigatta n'ogatta n'information gyembawa mujja tegeera buli kimu ekigenda maaso kati awo omukulembeze ndowooza nkutadde katusooke tukwatagane ne omukulu ono. Alright. Yoseri tibahaburo tobasira mutano wa kare chensire tamzizide nsanga bisibe nanyine kabuyonje tambula oli otye jebale ko jotusa kengalo. Alright, ngasina gena Yoseri a president wayogede ku mukulu owaita Damulya Christopher. Mukulu Damulya Christopher sawa ze bwetwogerera ali mabusu.
oba ali mabega mitala amayimba ali mabega mitala wa mabega wa mitayimbwa kicho kyamusibya naye ng'olumba muleta ku office ye okubuzaabuza nti waali Christopher Damulya musibe ekyamusibya kiruddawa mujjukira banajja nekola information president gye baali bamugenda omuteekamu akatego ak'okuba nti bagenda kukozesa SFS okuwamba Museveni nga Damulya akirimu n'akawala akeeta akanupu akeyebugerere information yeyo yanyiza nnyo Museveni olw'ensonga yali amaze okuteekamu almost 60 billion Ugandan shillings to trap Bobi Wine mission eyika ne bakwata Damulya bagamba nti alabika yawaayo information all along bukyanganja ya Museveni bakwata Damulya bamuteekawo gyali afuna mbokoze naye ndowooza nga Museveni lately ona hizo muta nega bamuletako ne military barracks military court last week nga tewali ategezeddwako ne bamucharging omusango ogwo ye Damulya ali mukomera wetwogerere sawa zino bamuvuna n'omusango okulya mu nsi olukwe n'okuba nti alinking information so ndaza mukitegedde ekyo mukulu Damulya takumalira budde kubanga musiba ogambo era singa saakuba information eyo bali bakumaze Mr. President so now tugenda kuvaawo tugende njalo ko bazamwe ba Twitter warriors before nga tetuna simple nsaba buli muntu alina Twitter handle baje Twitter X please genda ku mutimbangano go okole kye tuyita okuwandika ngowandikira ekitongole ky'ensi kya America ekyagwa genda ku Twitter handle yo wandikire ekitongole kyagwa okitegeeze obuvuna obuddo omusajja gwe bayita Audrey Lwabogo obuferebwe obutembwe n'obusezi bwe nga linda bagisimufungize bisigadde mujja kunebaza nga mazo biwandiika alright Yoseri wagamba what mumpulirize bulungi nnyo Yoseri wagamba what ku Lwokutaano ng'omukulembeze w'eggwanga yeetaba ku mukolo gw'okusabira eggwanga mu maka g'obukulembeze yasekeredde abo abalowooza nti ye yeegwira nnyo okugenda mu ggwanga lya Amerika. Some of the foreigners are making a lot of wasting their time. They try to put pressure on us. Well, pressure. If you don't do this, we shall not allow you to go to America. I don't want to go to America. I go to America as a favor to the Americans that have come to visit you. Because here, what am I lacking here? Here, how can I go to America to do what? Eh? This is the most comfortable place on earth. Museveni agamba nti akamanyiro okuva mawanga agabasibako ebisiyaga kavudde kubanga abantu balowooza nti balina kubeerawo lwakwewola. All that arrogance of the foreign countries is because of not listening to the sermon of the preacher of today. No worries. Tewali tweyagala mu America. Naye bagamba ngeri okangana etunye tulimisisebo zenkana emyoyo. Museveni kino kibayita okwebuzabuza nga Afukana bategwa namazzi. Sibe ki okwebuzabuza nga Afukana buli muntu onaaba nzo kubona abangene bofuka naye nga goloza tegwa namazzi kumbi agamazzi agamusolo je baleko muzeeka nsubenti oli bulungi akaliro kawulira. Njalo ko baza mukama Katonda Dundi namugereka yagereka eggulu ku nsi kuno nga teririko mpaji nti tujja kulaba ebinene. Nabagamba mujja kulaba nudu oba nudo za genetic very soon for diversion purpose naye katugende mu maaso. Wagamba tulina kiwetaaga eri America. Era recently 1.5 week back waita ambassador wa America n'omwe bbaluwa mbutongole ng'oweegayirira bakuddiremu. Ebbaluwa n'etamala. Wasindise mutabani wono akukalakatira muwalawo. Museveni wasindise mukoddomi wo Audrey Lwabogo no yakalakata muwalawo agende n'ekibija ky'abalooya batandika okwogerezeganya ne gavumenti ya America bagezeeko okugyawo envumbo ku bintu bya Goa. Museveni yefusiri tibabulwa muzeeyi uli otya kati America batoyina kyojagalamu. Ebbaluwa y'owa ambassador wa America mu Uganda wamuwa yaki okusindika Audrey Lwabogo wamusindise ngani. First and foremost Lwabogo si minister. Lwabogo is just mukoddomi wa kalakata muwalawo kubanga wali toyina kyosobola gutosobola mwekalakatira ina muwa Lwabogo mukalakate yensonga lwaki omukozesa kubanga mu diplomacy ne mu government structures Lwabogo tayina walabikiramu okitegedde ezo ensonga zikwatagana either ku parliament oba ku foreign affairs ministry
balina okukola ensonga ezo so si lwabwe oguzi lwabwe ogwo. Lwabwe is just an useless idiot ali awo son of a bitch kubanga talina nsibuko si mwana akutesa balonda mulonde tasobola tukiikirira ngenga akiikirira ngani. Kati omukulu ono mukulu wabo kansubira ekyo oli bulungi bino bigambo wabyogedde ndyoke nkujjemu engoye. Politics, of course, from the sessions you've had so far, what is the sentiment that you're getting? Are they likely to rescind on this decision? And what is at stake if they don't? You know, AGOA is simply when someone says, I welcome you to my house. It's a law. You can turn it and turn it off. The picture is larger for me than AGOA. How you do it really matters. Eh? Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very democratic way. Our country made a law, not government, the MPs and the population. Mukulu so-called odrokulu abogo omwepichi wa Mwala Museveni gubaku omulimu gw'okupiicha Mwala Museveni njala kubuuza oli mu America essawa zino representing the government represents family ogambye nti etteeka parliament yalikola nga parliament so singa government oina masters wasoma kona bagamba bana abantu nibwo basomye kasigala n'obwongo bw'ente. Mukulu njala kubuuza mu America joli structures za government ozimanyi amasiga ga government ogamanyi amasiga government ukaleka kusomesa katono nnyo amasiga ga government mu America wotudde constitution yesooka waggulu ssemateeka yasooka waggulu mu America nkidda mu America constitution yesooka waggulu ne kuddako president ne bafuga nabo ne kuddako parliament ne kuddako essiga eddamuzi kati ejo tuta structure ya government kati bwogamba nti government si yakola etteeka parliament yalikola mu balilonda democratically. Mukulu mpozi onya mwengeki twandigambye nti wagenze otamidde naye oli soba bulungi nnyo kanyera kugamba bwogamba nti government parliament yakola etteeka si government wagenze mu America ngani wagenze mu America ngani ng'okiikiridde ani kantegeze public kati video etandise kavudde kwanjula. Mukulu Odrek Lwaboko njala public esooka etegeere mwe baani first and foremost oli son of a bitch mwana wa malaya empunga byoya atalina amsiruko mu Uganda nga ne kuteesa yakulonda bulonzi mwe mutusibyeko obutemu obubbi obunanfuusi mu nsi yaffe. Njagala muna Uganda nga sinasimbuka genda ku nsonga ndala njagala ombulire head office zaagwa mu Uganda weziri oyo ziyagenzo okwogerako mu Uganda tetukyalina agoa yakoma dda emyaka giringa mu 18 plus emabega oba 2 agoa mujjukira omanyi engala byange ina information enyigako bunyizibu mujjukira agwa mu kujja mu Uganda yatandika n'okutandika okutunga engoye zino bazitungiranga wali ebugolobi wali nga refinery y'emmwanyi kuwaita obugolobi ng'ogenda euzira ekizimbe kya Uganda Communications Commission opposite kati ne side agoa we yatandikira. Agoa mukujja yali abantu banna Uganda bonna so si abasekinomu nga family yammwe. Muno agoa kutandika mwagitekamu musajja omusirira gwe bayita Kana Nathan kati mbawa information ne history. Agoa kutandika yali akulira agoa mu Uganda nga yalinga akwasaganye yali bamuyita Kana Nathan musajja musirira kali kayini nga kalimu oluddugavu kalinga nga kiwi ono wa brown mazi nengato za prison ezirina kale ya brown kati kakasajja Kana Nathan bwe kali bekafaananga kali kakulira agoa. Mwawandika abaana abato ku myaka 16 ku myaka 25 abawala nga bali mberera bonna tekuli muntu yali mwenna mwawandika nga mberera teri mwana yali akola mwagoa nga si mberera ne muwandika abaana abali basukka mu 100 okukola mwagoa okutunga engoye okutunga ebinu bine byempale n'ebintu ebirala n'okutunga stockings waze muita socks. Abaana bonna abali mwaguwa mwabafunisa embuto nga bali virgin bali mbere ne bafunisa embuto bajja kembuzi bafunisa embuto ne mbasiga sirimu.
AGOA negwa era teyaddamu kwogerwako mu Uganda. AGOA bwegwa ngeri kusendeza omuwomusolo buli omu n'asirika. Kati gwe Odrek Lwabwogo ne kitaawo Yoseri maama wakuzaalira omukazi w'okalakata Janet Kembabazi ne musana omukozesa omukisa ogwo okweddiza AGOA gwe Lwabwogo Museveni Janet Patience ne Sudiri. Abantu aba mubannanyini AGOA. So wagenze ogenda mu America wagenze nga gwe kulwa family so sikulu abana Uganda. I'm here to inform the Republic of USA or the United States of America. That gentleman who said that he represented the Republic of Uganda, no, he came there as an individual on the purpose of their own personal businesses. He doesn't represent Uganda because in Uganda, AGOA doesn't exist anywhere. AGOA last existed in 20 years back when it was led by the so-called Kananathan, the Sri Lanka mafia, who is on run right now. So that gentleman is there on his personal business and his family. That is Museveni. So let nobody fool you. Njagala ombulire AGOA mu Uganda esangibwa luddawa. Ngera eyamba bana Uganda eri luddawa teriwo. Janet agikozesa okutundamu ebimuli bye. Mweyo kampi bata Rosemary. Neyo omusajja Suduli Paleria. Oyo omukyala gwe bayita Patience muwala wa Museveni bakozesa AGOA okutunda obugwe bwali neni n'okutunda zini buno obutengi batunda buno bala batunda mu America mu sezo nazikulaga na America obwo bugoye beba butunda kubanga balina factory ekola obugoye obwo nga bonga abantu so singa gwanga okitegere so singa gwanga kati saagalo day webuzebuze nga afukana aba one kansoke nkujjukize gweke nyino kimanyi bulungi nnyo nti mwateekawo ekkomo ku buli muntu yenna afunye ebintu mu Uganda nga mugamba nti bintu bya mu family yammwe ekyo nsi njagala okitegeere kati muliyo ku business kummwe nga mmwe abantu mu AGOA ensonga lwaki wagenze kubanga mukimanyi nti yo business mwe mbadde mujja ensimbi nga muyisaawo n'ebintu bye mbadde mutambulizaamu gamba ng'enjaga ekyo abantu bati bakimanyi kuba ku kisaawa awo entebe enjaga efulumiramu ng'efulumiramu ebibokisi byago batundiramu amatooke ovacado simebi binazi simebi kasasiro ina yeyo business waki nti kati mutaawo gendayo kansoke nkunnyonnyole wagambye nti etteeka lyakozebwa parliament so si government parliament si siga lya government ekyo nakyo kimanyi ne wasoma ekyokubiri tukimanyi bulungi nnyo nti family yammwe nga naye kokooli mwenna muli bavuzi ba mpanka which is okay and congratulations tukimanyi bulungi nnyo nti mwakola etteeka eryo nga mutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo twakimanya zino zonna ze mukola ogenda okupredinga na America mukimanyi bulungi nnyo nti naawe kennyini very soon ogenda funa bani okuddamu okuyingira mu America n'ensi endala okimanyi bulungi ekyokubiri oba ekyokusatu gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti otunda human body organs ku black market ensi ekimanyi okitegeera bulungi nnyo kati saagala weebuzebuze ng'afukana n'abantu ebintu bina tobimanyi obimanyi bulungi nnyo naye njala bagamba ekiri atawala kyekiri n'asigadde waka gwe kennyini gwe alonda abalamuzi mu Uganda era gwe alonda cabinet eriko essaawa zino ekulemberwa Nabbanja ne cabinet eya judicial ekulemberwa chief justice gwe wagironda buli kimu okimanyi era n'abagenza okuchallenging etteeka mu kooti bonna ba relatives bo ba in-laws ate ezo byange ebyogera sina information Kooti etaputa amateeka etaddewo olwonga 18 Desemba okuwulira okwemulugunya okwatwalibwayo abawakanya etteeka ku bisiyaga erya anti-homosexuality law 2023. Omu ku balamuzi abasoose okuwulira okwemulugunya kuno Geoffrey Kiragwire ategeezezza nti abalamuzi 5 be bagenda okuwulira ensonga zino era ng'amannya gaabwe galangirirwa nkya. Okuwa olunaku ensonga zino kwe zinaawulirwa kidiridde bannamateeka babeemulugunya
abakiikiridde ssaabawabi wa gavumenti okusinkana okumaliza ebyo bigenda okusibwako omuzinzi mu nsonga zino. Abawakanya etteeka lino kuliko omubaka wa West Budama Fox Odoi, omulwanizi w'eddembe Nicholas Opio, eyaliko omubaka wa Uganda mu South Africa Kintu Nyago, munnamawulire Andrew Mwenda, bannamateeka era abagasomesa Makerere Sylvia Tamale ne Businje Kabumba. Bano baagala etteeka lino lisazibwemu kubanga lirinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati ebintu bino byonna bagamba obutasoma bulumu okuze. Bino byonna mwalina obikola nga terinafuuka tteeka. Nkidda mwalina okukola ebintu bino nga terinafuuka tteeka. Ne mwakola ekintu kino nga kiri politically motivated nga mutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wetwogerera essaawa zino buli omu ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu in the bad way or in the good way. Kuteeka ebyo. Nenjala kubuulya ku bukadde 45 bw'Abannayuganda. Lwaki Kyagulanyi gwe mutaddeko nnyo ensonga ku bukadde 45? Bwe wali targetinga ye. Bonna mwenna family zammwe abanyampi abafuuyi bonna mulitadde ku Kyagulanyi miliyoni 4 mwezi mu 45 mutadde sira ku Robert kubanga kyekyali ekigendero kati njala bagamba. Etteeka lyabalidde muvuya mwe yabalidde mugume. Mwalina chance obutayisa tteeka eryo. Wandibadde ogendera mu America okukola kye tuyita negotiations. The moment a bill efuuka etteeka n'esayiningibwa okugisazaamu gw'olwokuba oyina ebigendero ebibyo, ekyo kiba kintu kirala nnyo lwaboogo okitegeera. Wali webeera bill you can negotiate ngoga nti bwe mutakola kino nze ngenda ddiisa, bwe mutakola kino ngenda kuyisa etteeka ne mwaliisa. Kati kikyoyagala kati kiriwo ekiti kankunyonnyole. Gw'omanyi lwaki embwa yagaana okusekebwa obulabobogozi? Kale katugambe nti mu January etteeka mugenda ddi challenginga ne family mulijjewo. Kigenda kujjawo ebikyambye mukola? Nedda, bigenda sigalawo. Netteeka ne bwe linaavaawo ng'emugendo ddije bw'ensuubira. Kigenda kujjawo nti family yammwe yenyigira mu zoogo, tekigenda kuvaawo, kigenda sigalawo. Kati mukulu mugamba nti abazungu temubaagala, mubba ssente z'eggwanga billions and billions of money. Lwabwogo you have a lot of investments in USA. Likewise your father-in-law Museveni, likewise your mother-in-law Janet, your wife, your sisters-in-law and other government officials, muina properties mu USA, Canada, UK, Europe, in Africa and the Middle East. So the moment you take a sanctions, Kawedemu, kyebayita okwoza n'omala n'oteeka mu nfuufu n'oyona kye muli mukola. Mwoza ne munyeka mu ttaka. Mwe kibaluma kati mufa ku ki? Just mufa ku savinga bintu byammwe nga temukyalina time, temufa ku Bannayuganda. Awo tetugenda kulwawo. The same applies kono musajja, oba applies kono musajja. Now, the U.S. Treasury has frozen all assets in the United States owned by the Commissioner General of Uganda Prisons, Johnson Byabashaija, accusing him of engaging in serious human rights abuses, including torture and mistreatment of prisoners. Byabashaija and his family members have also been banned from traveling to the United States. Byabashaija has been in office since 2005, and during his time in office, members of the Uganda Prison Service have engaged in torture and other human rights abuse against the persons held within the Uganda Prison Service facilities. Prisoners have also reported being tortured and beaten by staff at his direction.
Now, the government of Uganda is yet to respond to this development, but yesterday, President Museveni said he's not bothered by these sanctions and visa restrictions. Now, Johnson Yabashaija joins people like the former IGP, General Kale Kaihura, General Abel Kandiho, among other military officers who have been sanctioned by the US. Let's have a look at, some comments on social media. Those are taken. Gwonoberanga gomaze mu office emyaka 10 zigenda mu 25 plus. Mutta abana babandi, mubba, mokola buli fujjo nga muloza ntemu tegenda kutuuka. Njera kubiriza omulango kutakungula bana Uganda. The moment ensi ekyuka, luli wali tosobola kuwandiikira Queen Baluwa de yafa oba Prince Charles Obani kati osobola kikola ngo oyita ku Google ku Twitter. Osobola kikola ngo oyita ku Facebook, osobola kikola ngo ensi egenda etwanguyira. Goba tosobola kujja kwogeranga ffe nga bakutiisa wandiika. Mugende ku Twitter zonna muwandiikira abasajja bano mu expose nga abasajja bano. Kubanga yengeri yokka gye tugenda otandika obbakwatamu obulimu atubunyige babeere mu layini. Balaba nti nyo bali mu banoonyerezaako era ne kagegesa n'omulala tebamubwanize temuwulira kuba naye bali mu process kati mutegeere nti mukole fujjo ku bannayuganda mubatta yadde mwebuzangavuzanga bafuka banaaba nolaba mbe ba parliament bali mu kulya omusimbi ng'abaana bali mu kkooti babawambibwa n'obabuuza mukoleraani tebajja kunnyonnyola kubanga yensi mwe tuli. Bwe mpulira Museveni ng'ayogera tanakyetaaga bweru ne mpulira y'endiga ezaabula nga zikuba mu ngalo. Ne abo eva babera bawuzi b'obunyama kuba ne sitaani alina abamukubira engalo. Naye abo abawuzi b'obunyama be baviiriddeko Yoseri tebahabulwa obuzibu kubanga ekizibu yali mbuzibu tamanye. Awo tetugenda kulwawo. Tugenze ku nsonga endala. Kasokere mu Northern Uganda. Njera tegeza mwana bana Uganda. Abali mu bitundu by'enjero bya Uganda. Muve mu muzannyo. Tewali nsi gy'ogenda kuddamu etali Uganda. Ojja sigala ng'oli mugwira mu nsendala. Abantu bali mu kwerwanako kulwana ku ttaka lyabwe muli mu kuseka. Nabagambye Uganda ejjudde eby'obugagga biyitirivu nnyo. Abasajja bano batwala ettaka. Mukimanyi bulungi nnyo nti abasajja b'engulu bali mu kwerwanako okukola olutalo okugyawo abalwale ku ttaka lyabwe. Mwe muli mu kuseka essaawa zino. Nabalaze akatambi kano abalaalo nga bali mu kwerwa abasajja b'engulu nga bali mu kwerwanako ne mmwe muli mu kwetuulako okitegedde kubanga abo basajja ebintu bye twagala kwogera. Kano ke kamu ku batambi bwafumike nabatereddeko nale sinakabalaga mukalabe. Abasajja bomamboka bakolera muwuza tebamanyi Luganda bawulira buli video gyenkola kuno bagivira kwate bagimanyi bulungi nnyo. Bagenze ne balumba buli muntu yenna yesigaliza ku ttaka nga alina obute ne babuwa omunnyo oguwooma ne babutiramu n'amazzi agava e Yerusalemu ne bunywa. Era kati bwabadde buwanisa amagulu butyo babaza buwa omunnyo oguwooma n'amazzi agava e Yerusalemu ng'amaze okugalunga ne buwanika amagulu ne buzimba embuto. Ng'onoogoba enkwezenge ne kawonkuumi w'omulaalo togoba mulaalo. Kwata ku kyamuleeta omulala agenda kudduka yekka
baziwadde omunyo ogwoma ne baziwana amazzi agava e Yerusalemu nga bazogalunga bulungi nnyo ne ziwanika amba ngoma ekikubo ekiwadda izo nicyo kiteekamu kulaaki sira kiteekamu kulaaki ne kiwanika ekiku kiba kifudde kati na zino zaataddemu kulaaki kiba kiwedde ng'onoogoba omulalo toyomba naye gwente gye bwa omunyo gw'ekisula obuwooma ojja kuba omaliriza bajja kudduka bokka kati mwe Abaganda muli awo mwesigaliza muli mu kulya ssente ng'ate muli mu kuzannya awo tuvuddewo mwenna mbaagala nnyo baganda bange abo mu mambuka ga Uganda kati bano basajja be tudiringa nabo abalaalo bemuga nti balaalo abalaalo batambula n'emmundu baabo bwenjala ombulira yakuuma emmwanyi oyina emmundu mmeka ng'okuuma emmwanyi zo oyina emiti gy'emmwanyi emeka gwa oyina emmundu ng'okuuma emmwanyi zo bano bayina emmundu baabo bayina emmundu nga bakuuma ente zaabwe gwoyina emmundu mmeka kungulu balunda nte munda bakuuma bya bugagga ne batwala ettaka awo tuvuddewo kati njagala tugende ku nsonga endala eyandeese tulyoke tugende ku information ya Lady Kenzo kansulenti atuuse alright kansoke ndowooza nzanye na kano mwenna abatera okubeera ku TV ez'enjawulo kuliko omusajja gwe bayita Fred Bamwina abadde aladise ebbanga ddene ono mukubba ettaka lya Buganda talina mukwatira nsawo ne mu butasobola nga bagenda nti abasajja bano balina cow mentality abaana bamacete bali mu makomera ne baganda baffe bonna babasiba ku misango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe nti babasanga n'ebyokulwanyisa ne bavuuna ne mu kooti ez'amagye kyokka omwami ne bambuuza ekibuuzo lwaki Jamiru mukulu bamuvuunanira mu kooti y'abacivilian ulira bwe yazzeemu ebiragiro ebivudde mu kooti nga mwe mwandibadde musooka obbisa mu nkola wadde ogambye twetaaga okukyusa mu mateeka gano naye naagaliwo mmwe mwennyini bakasodiani ate mwe mugajemera bakadda bali mu buyinza mwe mwandibadde mugakwasa kooti eya ssemateeka eragira eti ekintu negamba nti abantu aba bulijjo bave mu kooti z'amagye abaatwalibwayo balina bukofiiro bumyufu ne babagamba nti abo balina ebyefaananyiriza ebyamagye bagende eri naye ne mukwata Jamiru mukulu ng'alina emmundu 10 n'abantu basse 10 oyo yawoleza mu kooti ey'abantu aba bulijjo naye abanuupu jasa akakofiira ake akamyufu kabulabe okusinga emmundu za Jamiru mukulu Jamiru bamusangako n'emmundu wangi bamusangako n'emmundu yogera ng'otunde mu kamera Jamiru Tanzania gye bamukwatira bamusanga n'emmundu Mr. Bamwine abantu abatulabo bagamba nti bulijjo muwayiriza Jamiru mukulu talina mmundu nkubuuza Jamiru Tanzania gye bamukwatira exhibits bamusangako emmundu yalimu Mr. Bamwine Mr. Bamwine omanyi saga tuzanyire mu bintu byose ku bulamu bw'abantu emyaka gye mumaze nga munoonya Jamiru mukulu lwakutta bantu kutega bomu kukuba masasi talina mmundu nkubuuza ono lawyer ulya cow mentality amateeka gatambula n'ekibayita evidence ulya cow mentality bamukwatira yali alina ki ulira bulijjo muvunaana ki excuse me mumuvunaana lwe mwamukwata biri ebyemabega byonna n'ebya ADF byonna temubimuvunaana other files naye file gye bamukwatirako bamusanga eyo ulya cow mentality kyebamusangako ne kinene exhibits za passports ndoza abiri mukaaga emisango egyamusomerwa gya passport mu kooti high court ng'etudde ejjinja kuba lwe yasooka koogera ku maaka mugenda nabagaba n'abasajja ne waba alina diguli cow mentality tabula kanziremu kapaati kano kokka mulyoke mwakakasi nti bano abasajja bakimanyi nti ensi gye bali mu si yaabwe balina kukozesa bufere kunyigiriza bannayuganda kati Museveni Fred Bamwine muzize mugambanga abantu nti omukulembeze akulira Allied Democratic Forces ekibinja kyaba kimugamba ekyabatujjo ekyabayekere kitega bom ye Fred ye Jamiru mukulu era ekibinja kya DF si political party
si company wabula kibira ky'abatujju ekibadde kitega bomu nga kitta abantu kati babuuzizza ono lwaki bamachete ba Bolivia na Lutaya n'abaganda abandi abambala enkoba esufira za nuupu mubavunanira mu kooti y'amagye ng'ate ono gwe muyita omutujju ate muvunanira mu kooti omusajja oli bwe yazzeemu kansoke nkabadde mulyoke mutegere bano abasajja mulyoke mutegere nti buli kimu kyonna kye bakola kifu wulira kooti namwe mwandibadde musooka obbisa mu nkola wadde ogambye twetaaga okukyusa mu mateeka gano naye naagaliwo mmwe mwennyini bakasodiyani ate mwe mugajemera kuba kati abali mu buyinza mwe mwandibadde mugakwasisa kooti eya ssemateeka eragira eti ekintu negamba nti abantu aba bulijjo bave mu kooti z'amagye abaatwalibwayo balina bukofiiro bumyufu ne babagamba nti abo balina ebyefaananyiriza ebyamagye bagendeere naye ne mukwata Jamiru mukulu ng'alina emmundu 10 n'abantu basse 10 oyo yawoleza mu kooti ey'abantu aba bulijjo naye abanuupu jasa akakofiira ake akamyufu kabulabe okusinga emmundu za Jamiru mukulu gwe Jamiru wamusangako n'emmundu wangi wamusangako n'emmundu yogera ngotunde mu kamera Jamiru Tanzania gye bamukwatira bamusanga n'emmundu misaba mwine abantu abatulabo bagamba nti bulijjo muwayiriza Jamiru mukulu talina mmundu nkubuuza Jamiru Tanzania gye bamukwatira exhibits bamusangako emmundu yalimu misaba mwine misaba mwine omanyi saga tuzanyire mu bintu bya security ku bulamu bw'abantu emyaka gye mumaze nga munoonya Jamiru mukulu lwakutta abantu kutega bomu kukuba masasi talina mmundu nkubuuza ono lawyer amateeka gatambula nekibayita evidence bamukwatira yali alina ki buli kyomuvunana ki excuse me mumuvunaana lwe mwamukwata biri ebyemabega byonna nebya ADF byonna temubimuvunaana other files naye file gye bamukwatira kuba bamusanga eyo kibamusanga kuli kinene exhibit zari passports ndoza abiri mukaga emisango egyamusomerwa gya passport mu kooti high court ngetudde ejjinja kuba lwe yasooka okuwolereza NRM owolereza malaya gwe bakwatidde mu lodge nkiddamu okudefendinga NRM ku TV ku radio odefendinga malaya gwe bakwatidde mu lodge kubanga asobola okunyonyola lwaki yabadde mu lodge ne NRM olemwa mujja kutaba sibe musaaga kati katusooke tuserengeteko ko emmengo eddakiika nga 5 tulyoke tudde ku Lady Kenzo mutagenge Lady Kenzo katusooke tugendeko emmengo eddakiika nga 5 mutagenge Lady Kenzo alright kino nkikolwa n'ensonga nti ku Sunday nyinza obutajja njagadde nsooka mpisewo information eyo kale njala kubiriza omulango kutakungula mwenna abasajja n'abakazi abaganda abalangira abambejja basava ne bannaava nginaku z'omwezi 15 omwezi ogw'12 mwaka 2023 twagala obbakubira omulalo kutakungula mwenna mukuŋŋaanire ku lusozi ebumera obuganda bwamerera mbategeezezza mwenna buli muganda yenna yagala obuganda ennono n'okutaasa obuganda bugende mukuŋŋaanire ku lusozi bumera olwatundibwa wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'abatamanya ngamba bali mu Buganda Land Board ne lugendo lubadde lusanyizibwawo ng'abantu basirise kale mwenna mukubirizibwa okuba nti mugende ewantu eyo musobole okutaasa omuntu asobole okutaasa ekifo kyaffe ekyennono obuganda bwamirukira okuba nti kati we buli era nkubiriza omulanga mwenna bannayuganda abaganda baagala e Uganda mugende mukole ensonga zino lw'ensonga twagala kukwata mubbi ali emmengo omulanga guguno biliyoni 5 okutunda kimera tetwetaaga okusanyawo obwakabaka bwa Buganda n'ebifo by'eggwanga lino bakabaka tebamanya ngatto tebamanya masuuti bayambalanga bwe balaba nga bateekerateekera Obuganda biliyoni 5 kitegeeza nammwe abaganda muliko omuwendo okusanyawo obwakabaka bwa Buganda era baligamba nti tubataddeko biliyoni na tuliyoni tusanyewo abaganda n'obwakabaka bwa Buganda nja kusaba bajjajjaffe ab'obusolya byonna gye muli mukama wange muli ose ne mujja obuganda busaanawo basanyawo ebyafaayo by'ensi nja kusaba jjajjaffe ow'ekibulala mukama wange n'abataka bonna bosero ne bakatikkiro byonna gye muli mutaase obuganda bugenda
mpaka olwaleero mubisanyawo lwa biliyoni 5 ze mwetaaga. Kino ne mulangifudde ekyobulambuzi 2022 sente zalifuuse biliyoni 5 muzitadde ku Kimera. Buganda Land Board Mr. Wenjono n'obuwangwa biliyoni 5 ziri ku Kimera mumusanyawo n'ebyafaayo byonse eno naye nga lwaki tulagawa obwakabaka bukomye wano. Tugenda kunga abazzukulu ba Buganda bonna gye bali nga tusinzira na kutandikira na ku Olulangira. Nze newaddeyo nja kukulembera nga ndi ne Ssaabalangira n'abataka tulabe nga tulwanyisa ensonga eno esigalewo. Omuzzukulu anaasigalayo gy'oli. Omuzzukulu anaasigalayo gy'oli. Tujja kumanya bumanya nti oli mabega waabo abagala okusaanyawo Obuganda. Nga bwe ndijjajja wali Olulangira sanjoogedde booli wa Ssaabasajja Kabaka. Naye Ssaabasajja Kabaka watutegeeza nti tetubongoota. Olwokutaano tujje tubeere ku lusozi luno tuteeketeeke bulungi ennono yaffe ey'olusozi luno. Mukiwulidde bulungi nnyo. Wasanya Karol Respect Mayiga Salonga Mulengeja Mr. Alangilide, how are you doing? Kansudenti oli bulungi. Nakulabye ng'oli ku mutimbagano w'essansa baga nti ate simanyi wololololo ente eyingidde mu kiyungu ate ebuuza omunnyo n'ennyama birudda mukulu. Mu kifo ky'okwogera ku nsonga za Buganda ez'essimba n'okuwamba abantu n'okusanya Obuganda kati ng'ebumera basaanyaawo gwe kwennyini ne Buganda Land Board mutunda obuwumbi obwo. Wazze musimanyi mpuliddeko oluvuubo Uganda Revenue Authority eteekateeka okutandika okusoloza omusolo ku luwalo lumuleeta Emmengo mukulu. Buganda tebeesinga ku luwalo. Oluwalo kibanga kirabo kibawaayo Abaganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Ne banaaleeta oluwalo nga gwe ssente ozizza mu nsawo yo kwepiica kugulira mbawala mmotoka na kufunisa bakazi mbuto nga Obuganda busaanawo mala biseera. Lwokutaano before ku Lwokutaano Mayiga bw'otagenda tuwa full report ku kiki ekitwala Bumera n'abaani abali mabega w'Obumera wadde ku Sande ngambye nnyinza obutajja tugenda kukunga Abaganda batandika okujja okwoyo ku Bulange bakufulumyawo Abalangira n'Abambejja buno buyinza bwammwe mwannyina mmwe Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe na kati saa zino tali wondoza kyali wakasujja mutandika okuvubona abasajja akasajja buno obusajja obunyalwanda buserwajja okooda bwe mutaabunaabire mu maaso bugenda kusaanya Obuganda. Ebifo by'ennono bingi bisaanyiziddwawo ng'akasajja kano tekeenya kati kaategedde nti ebumera bagenda kutundawo obuwumbi 5 bakuba olusozi oliko byafaayo by'Obuganda olaba lusaanyewo kasirise. Nga nvudde ku ekyo omukulu ono yavaayo n'ayisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayo. Naye yalina ensonga lwaki yakikola ate ensonga weeri nakati bakyakitambuza. Omukulu ono era ne musajja wa Kabano bamuyita Mayanja minisita w'ebyettaka yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga bino ali wayigwe yanguwa. Pika video kaluwa yanguwa. Neka video nakabazanyira mukamanyi. Huno. Ssaabasajja yali mulwadde nnyo. President Museveni yamuwa ssente lwaki tebatoola ku zino emiliyoni ne biliyoni ze bafuna mu bantu. Lwaki temubabuuza bintu ebyo? Omwami oyo wiiki ewedde baayita mu mawulire ne bayisa olugaayo mu Buganda ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka ekisu kye oba olubiri lwe olw'ebbanda aliwo mbukyamu era nannyini ttaka essaawa yonna agenda kulweddiza oba alusaanyeewo. Oyo mukulu Mayanja nga yagamba ng'asinziira mu Ministry ya Lands nti waliwo nannyini ttaka naye ng'ettaka lino ku byapa ebimu bye baakola okutuuza ku byapa bya Buganda bano bakimanyi bulungi tebakolagana ne Charles Peter Mayiga ne batuuka okulengeza mukamaawo nti ne waasula ekyapa sikiriiwo si kiki bagenda kumenyawo. Gwe n'okeera n'olinnya ennyonyi
Nogenda e Zimbabwe mu AIDS conference nenga mukujjamu empale teryakwatira nsawo nga weepicha. Kyogenda okulwanyisa kyosiiba muokola kati njala kubuuza mukulu okolerandi. Bakatikira bonna abaawummula bwe kyayogera ku nsonga ezikwata ku Buganda baavangayo ne bakola kye tuyita press conference okurespondinga ku bintu ebyogeddwa. Musajja mukulu ne batuuka okuyisa Kabaka Olugayo nannyini ttaka nnyini nsimbu ne waasula siwa weekyapa basiki ekitudde ku ttaka wali si kiki era n'osirika. Obumera bagenda kusaanyaawo era otudde. Kubanga gwe mission ogimanyi bakusindika kusaanya Obuganda. Era ky'ensonga lwaki obuzabuza ng'afukaanaaba. Ne baga nti Ssaabasajja Kabaka waatudde olubiri bagenda ddumenyawo. Ekyapa ettaka kweriri si kiki. Kabaka wa Buganda nnyini ttaka gwera n'osirika notarespondinga kubanga gwe kennyini mukolagana abasajja okuswaza. Mukama asaasira neme kupanguluka ku vidiyo eno. Mwenna abawagira mayiga abali mu diaspora n'abali e Uganda tubasaasidde. Mujja tuuka okudda engulu ng'Obuganda babusaanyizaawo. Mission y'abasajja bano kibasinga okukola kwe kwagala okusooka okuswaza omuntu yenna gwe bagenda okutta n'okusaanyaawo. Tosobola kunga nti radio, TV, mpapula z'amawulire ziyisa ekintu ng'ekyo ekinene n'otava wadde okusindika omwogezi wa gavumenti gy'ogamba gye weetere Mmengo okuvaayo okwogera ku nsonga ezikwatagana ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka we lutudde nnyini nsi. Nga n'ekasokoso Bukasa era ettaka ly'Obwakabaka lyonna Muhoozi alito tayagala liteekako mitale balakisi ya SFC Abaganda abagobyeko toyogera ku kintu ne kimu. Kw'otadde ne Munyarwanda munno oleeyita Muganda Ssemujjuŋŋanda kati yagenda bulamusindika kulya ssente yakiikirira kira naye tasobola kwogera kubanga tumanyi mwena muli Banyarwanda oyo ne Ssemujjuŋŋanda musajja Munyarwanda tebakulya ssente musajja Munyarwanda w'emijaaba eri e Masaka. Kweyita amanya ga Kiganda mu Ssemujjuŋŋanda musajja Munyarwanda y'ensonga lwaki abasajja Abaganda bagobye ku ttaka eyo mu Kiramonna tavangayo kunyega. Wabula buli lwajja ku parliament okwogera mu ssetteeserezo Mukama wa Anita Amongi amakinga sure obafuba okulaba ng'amuwa akazindaalo ayogere emboozi ezitakwatagana ng'empale ya Mukama Museveni. Naye nga tebogera ku nsonga zikwatagana ku ggwanga. Njagala omuli MP yenali Mbogali yayogere ku nsonga z'ogwa abantu ku ttaka taliyo. Buganda Caucus Ssaabasajja Kabaka batuuka omuyisa mu Olugayi ne wansula siwuwe ettaka siribye nga namwe musirise. Mayiga kyatuuka ddi okubanga Ssaabasajja Kabaka bagamba nti waasula ettaka siriye ne musirika. Kambaleka tujja kudda olunaku olulala kweza ensonga. Kati katugende ku nsonga endala. Katugende ku nsonga endala. Amawulire gaagano omuyinza ogaba enjogera sibitegeera gaako. Kati waliwo ka video akatambula ku mutimbagano abasinga obungi mukatadde ku Facebook nekateekamu black screen nti violatinga Facebook standards oba community standards. Akatambi ako nange wano kayinza okundeetera obuzibu okukazanya naye kankabayisizeeko wano katono nnyo mbasomere message erimu kaako. Akatambi ako message ekaliko esoma bwete. The Kitgum District RDC, Mr. Segawa Jime, a bill has this evening confirmed a step taken by District Security following the saturating video of alleged money handling torture through 3 peace trial of one Omon Nelson by the security personnel in Lagot, Panjok Parish in Muchwini Sabo County, Kitgum District. A bill says shift steps on handle the matter is on the ads at whoever will be found culpable will answer for these actions since they have already obtained a list of the suspect. A bill condemned the action, saying that it is unacceptable and intolerable anywhere what that happens in the government facilities. Abasajja bano mu mambuka ga Uganda balimu kutulugunya abantu bannansi baayo n'abantu abava mu bitundu ebirala by'eggwanga kasita oba nga bakulabye ntokkiriziganya nabo mu ndowooza yaabwe.
munsi ya Katonda tosobola kukwata musajja munno n'omusiba emikono n'ogiteeka essayidi n'omwagaagayaza bw'ono n'okwata amagulu n'ogasiba n'abeera mu bbanga n'olyoka osindika abasajja bananga babadde buli omu ng'alina omuggo n'olyoka okuba musajja munno nga tasobola dde okwenyeenya bw'ati. Si ki gye tulimu naye, si ki gye tulimu. Ola twataka video kalimu omusajja amusibye ssennyenge mu safe house bali mu mocha n'ebidomola mutonyesaako ekidomola ngera mocha wa SFC nabano bennyini uniform zabalimu za SFC ekyo kyekigenda maaso mu Uganda gye mutali kati ng'ojja otunyamu nabyabufuzi atasobola kwogera ku nsonga zino kuba ne social media ezimu bajja kusasaninga video tebajja zoogerako naye gwe okwota otya musajja bono n'omusiba emikono mu bbanga bw'oti n'alengejja omusiba amagulu gano n'ogateeka essayidi n'asigala ng'ali mu bbanga n'olyoka omukuba emiggo nga tasobola kwenyoola wadde okukola ekintu kyonna. Ebyo ebikolwa mu nsi muno kiki ennyo. Kiki ennyo. Muli mu ngoye za UPDF eza SF mwe mukola ebikolwa bino bino. Luli mwatta Abaganda almost 200. Nobody came out to speak about or to talk about that information. Era ffe twabyogera. Kiki ekituuka ku baana bankyukakyuka bali mu safe house mujjamu amaaso mukuba ne mbatta nga teri muntu anyega. Ngambikola mbibuka wano mu Kampala mu safe house. Bwe muva wano mugaa nti abaana bannoobwa abaana ku social media boogera bakola propaganda. No si propaganda. Kibi nnyo. Kati video zengendo balaga essawa zino bannayuganda ntegezeddwako nti olunaku lwa jjo n'olunaku lwa leero Uganda Revenue Authority ebadde mu bitundu Wakiso Kampala ngeri mu kusoloza omusolo ogutali mu mateeka mu supermarket ne mu salooni nga bakuŋŋaanya ssente by all means. Nkiddamu olwaleero Uganda Revenue Authority n'ejjo babadde mu bitundu omuli Kampala ne Wakiso nga balumba supermarkets salooni nga basolooza omusolo ogumenya amateeka ku buli muntu afuluma ng'aguze ekintu nga bakyajinga supermarket na buli muntu yenna ali mu salooni gwe basiba enviiri nga bakyajinga salooni buli muntu omutwe n'ebifere bagenzi nga bakyajinga ssente zitali mu mateeka. Sente bazaagazaaki anti supplemented budget bagikoze sente bazaagazaaki buli kimu bali mu kikola kyokka waliwo abasajja abaaka bano abatambuza sente nga bazijja mu banka obukadde n'obukadde nga tewaliko wadde bakuba ku mukono kubanga ba state mafias gwe gyokabira ekyeggulo sente z'eggwanga ziri mu kagulupu aka kaakabano olaba leke tugende Waledi Kenzo. Ezo sente abo ndaba akabano bakimye sente oziraba esente zigenda kugula ttaka lya mu Baganda. Kambongere awo bonna baakabalo bakimye ssente
sente zammwe zonna ziri mu kagulupu aka kamu. Kati tutandise kimwadde mulinda kibuyaga asudde. Ate video bagikwata mu network. Mukulule dikenzo kansubire nti otuuse. Je bale kosebo. Okusookera ddala ngero ko baza mirimu gyokola we bale kola. Naye tugamba nti asiri sete yejjusa. Mukulule dikenzo. Ndowooza ebiseera bisinga omuntu bw'ogamba nti olina abantu b'okulembera olina okusooka okufangayo nnyo okwetegereza nga tonnajja kwogera. Kubanga gy'okoma okwogera gy'okoma okutegeeza abantu endowooza binentegeerayo enfunda kyekisookera ddala. Ekisookera ddala omukulu bwe yabadde ng'ayogerako eri eggwanga omukulembeze omulwadde Kyagulanyi Ssentamu teyayogedde ku linnya lye wadde n'aka. Bw'obanga oyagala okuddamu omuntu osooka nga n'otwala obudde n'oyita mu bigambo bye yayogedde yakwogereddeko luddawa nti tewali. Kati gwe sirika toyogera ku muntu atannakwogerako. Najja nkwogerako nga njogera ng'ambaga omusajja olwo baamuteekawo kino ABCD kola bino bwe biti nga yeebuzaabuza ng'afukaanaaba nembowa information omwezi oguwedde. Era yagenda nasisinkanayo seeri kyekifaananyi kyokka kyatuwa kiki mission y'entuufu kyeri. Tolwanirira bayimbi baakuteekawo kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga sinnasimbula njala kugamba ekigambo kino. Munnange Mukulule Dikenzo, ekigambo kino kye ŋŋenda okukozesa tekyandibadde kirungi kikozesa ne kanso munansonyiwa. Ekigambo kye ŋŋenda okukozesa tekyandibadde kirungi kukozesa ne kankikozese era munansonyiwa. Mukulule Dikenzo yo seeri akukozesa ebyobufuzi bye nga abantu abakulu omusajja n'omukazi bwe bakozesa galimpitawo mu kikolwa eky'okwepiica. Ye omukyala n'omwami babanyumirwa mu kikolwa kyabwe eky'okwepiica naye ng'akapiira ke kali mu kubonaabona. Kati mu kikolwa kye kimu mu nsonga y'emu Dikenzo oli kapiira. Yo seeri anyumirwa by'okola ng'obikola ku Kyagulanyi naye gwe tonyumirwa. Kyekyakuleese wenna ng'osibye face olinga asibye entuumu y'omukka ekuli mu lubuto ng'oyagala kuwummula mukka ng'osibye face weekabye. Nkiddamu Kenzo Museveni akozesanga kapiira mu kigo ky'abakulu. Mu kwepiica akapiira tekanyumirwa. Omusajja akambadde yanyumirwa n'omukazi gwepiica naye yanyumirwa. Kati naawe bakozesanga kondomu mu kikolwa ekyo. Era gye bugenda okukomekkereza ng'ofunye omwepiica oli omusajja aba yeepiica nnyo nga tasobola kutegeera kikigenda mu maaso. Wajjawo friction era akapiira kaabika ewava obulwadde. Kati gwe naawe Museveni akukozesa to the extent nti kati otuuse mussa nti watuusewo nti otuuse okukala mu kkala ogenda kuwabika mu kuwabika ofune amabwa. Dikenzo oli kapiira ka Museveni kaakozesa mu byobufuzi mu kwepiica kwe kuba yanyumirwa naye nga kyokola tokimanyi. Kyokola tokimanyi boyi wange bakwokyesa. Sitera kukola kwogera kuno bwekutwa bigabo bino no. Njagadde bbawo ekituufu kikiri nti Kenzo oli kapiira omusajja kaakozesa mu kwepiica ng'ali ne mukwano gwa mukazi we. Yo omukyala anyumya n'omusajja anyumya nekko tekanyumirwa akapiira bakakozesa mukozesa kwepiica bwe kafuna friction ne kaabika. Kati yegwe bakozesa mu byobufuzi bwe political condom bakozesa nga tomanyi. Ekisookera ddala nze nkugobera yogedde bigambo bingi naye bw'obanga tonnayogera sooka ofune omuntu wakubulya kikyogenda okwogera. Ekisookera ddala Kyagulanyi teyayogedde ku linnya lyo. Yayogedde ku supplementary ku nnyongereza gye bayisizza erimu ensimbi ezikwatagana n'abayimbi. Si bwe kiri? Ya. Naye mu kwogera kwa pulezidenti yagambye bw'ati. Yagambye ensimbi ezayisibwa mu nnyongereza ezigenda eri abayimbi sente ezo mugenda zirya ne mugenda kuba mulidde eddwaliro ddamba
so teyagambye nti gwe Kenzo walidde eddwaliro nedda. Yagambye abayimbi ezo ssente zabawadde zizimba eddwaliro ddamba mwalidde eddwaliro. Lwaki Museveni abamma corporate kati gwazembo n'ebifo nga tonnaddamu wagamba Robert Kyagulanyi Center mutaagaliza abayimbi si wagamba Robert Kyagulanyi Center mutaagaliza abayimbi kansoke nkuzzeko kemabega tutandise eleke kuba nyimba za bigai Kenzo yasasula Star TV eleke kuba nyimba za bigai betunaleeta bwino anakola ki abadde alowooza lisobola kumunumiriza nti yakola ki yasasula baleme kuba nyimba za bigai yasasula fe tubimanyi waki alwanye benkyogedde lwaki. I'm not going to do anything to him, but I'm going to keep saying the truth. That guy paid ngankola ku Star TV. Oyo Simon can adduce to that. Simon wabukeji nasasulayo kisoboka Kenzo gamba abantu okubumu kuba bigai ujuba ngakimanyi mu bulamu bwesi never say never. Okimanyi oyo Kenzo yennyini emyaka giri wa Jamal we babeerera abakabi yagenda n'agulirira mama wa Jamal n'amugamba nti nno yogera mbagataniiko nfufu nti Jamal takulabirira sitola abagataniiko ne bagizanya nga Jamal ebiseera ebyo be baliko nga bavuganya ba Kenzo n'agenda e Masaka Essenyange n'agamba mama wa Jamal wasuwa nti bugamba abagataniiko nfufu Jamal takulabirira. Nkaddemu Lady Kenzo njala kutandika ngenda kukwata mpola Lady Kenzo ngenda kukwata mpola kankaddemu eleke kuba nyimba za bigai Kenzo yasasula Star TV eleke kuba nyimba za bigai betunaleeta bwino anakola ki abadde alowooza lisobola kumunumiriza nti yakola ki yasasula baleme kuba nyimba za bigai yasasula fe tubimanyi waki alwanye benkyogedde lwaki. I'm not going to do anything to him, but I'm going to keep saying the truth. That guy paid ngankola ku Star TV. Oyo Simon can adduce to that. Simon wabukeji nasasulayo kisoboka Kenzo gamba abantu okubumu kuba bigai ujuba ngakimanyi mu bulamu bwesi never say never. Okimanyi oyo Kenzo yennyini emyaka giri wa Jamal we babeerera abakabi yagenda n'agulirira mama wa Jamal n'amugamba nti nno yogera mbagataniiko nfufu nti Jamal takulabirira sitola abagataniiko ne bagizanya nga Jamal ebiseera ebyo be baliko nga bavuganya ba Kenzo n'agenda e Masaka Essenyange n'agamba mama wa Jamal wasuwa nti bugamba abagataniiko nfufu Jamal takulabirira. Kati wulira It's not my dream. Sigenda kwesimbawo olunaku nalumu kukulembera abantu. Tonsuubira kwesimbawo wadde. A few moments later. The president omulonde atala yakiti. And I'm serving and my time. Byakugamba no byadamu tebitwala nga komya. Nkaddemu ntandi ngenda kukwata mpola Lady Kenzo mpola slowly oba slow but sure ngenda kukwata mpola kankaddemu nakano. It's not my dream. Sigenda kwesimbawo olunaku nalumu kukulembera abantu. Tonsuubira kwesimbawo wadde. A few moments later. The president omulonde atala yakiti. And I'm serving and my time. Byakugamba no byadamu tebitwala nga komya. A few moments later. Okay. Ngenda kusaba Amaru wonna woli gamba mama Rema Namakula omusabe sente akwe sente osokozeyo Kazende boy ku ssomero. Ono onye wonna wali essomero bayita Brain Trust osasule school fees taata wadde yasome abaana muwerera abazadde nkiddamu. Jamalu muwala wa Lady Kenzo tegeeza maama wo Rema Namakula akuwe ku sente pocket money ozeeyo Kazende boy Lady Kenzo asome naye onoonye essomero wonna wali essomero bayita Brain Trust Academy ozeeyo Lady Kenzo taata wasome ofunze Amalu werera taata wo adde yasome otherwise tali bulungi.
olidde Amaru gamba mama wo ng'akomyeyo okuva gy'agenze nti maama sooka mpe ku ssente mala okuzzayo kasende boy asooka addeyo asome wonna wali brain trust academy oba otwala taatawo Amaru owulidde twala taatawo muzzeyo asome kubanga alabika alina ekimulamu mu bwongo maama Rema Namakulu Amaru mu pocket money awerako azzeyo taatawe asome otherwise taata ali bubi nnyo yeetaaga kuddeyo kusooka kusoma uko kati wali essomero lino bayita Brain Trust Academy oba otwala Lady Kenzo taata wadde yasoma kitegedde bulungi Amaru munnange otherwise Uganda sinnungi kati president bwe yayogedde ebigambo n'ovaayo n'omubakira yogera ebigambo bingi nnyo naye nga sinagenda eyo ngenda kusaba Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu with due respect and I'm kindly asking you this whenever you come to address the so-called musicians or artists in Uganda please use the Jamaica language or use the Jamaican language ndowooza olunaku lulimi bajja okuwuliriza mukulembeze wankusaba oba ozza okuddamu okwadressinga abayimbi kozesa olupatwa use the patois language of the Jamaicans ndowooza bajja okuwulira mukulembeze ngenda kusaba bw'oba oddamu okwogerako eri abayimbi nkumanya omanye olujamaika kozesa olujamaika kati oba olupatwa bajja dutegeera kubanga bamanyi bamanyi Oluganda bw'oyogera Oluganda tebakutegeera bw'oyogera Oluzungu tebakutegeera bw'oyogera Oluswahili tebakutegeera kati ngenda kusaba president oba okomyewo okwogera ng'oyogera ku bayimbi kozesa olupatwa bw'oluti olujamaika lwe bajja okutegeera bulungi nga nono Lady Kenzo mwali okitegedde bulungi nnyo kati eno message njagala esooka egende eri Lady Kenzo mukulu obudde tulina butono nnyo nandibadde nzannya ka video ko kano naye ndowooza nja kazannya ne kansooke mmala okuwamu kokoola nsi wano mutonotono wagambye nti oba bifo nga sinagendeyo ngenda kukubira omulamu kutakungula omanyi obutasoma bulumu okuze wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu parliament emyaka 5 teyayogera ku kigambo kye bayita music oba teyayogera ku ba artist Lady Kenzo kansooke nkutereezemu katono Robert Kyagulanyi Ssentamu mu parliament yamalamu emyaka 2 n'emyezi 9 so si myaka 5 akuddayo katereeze Lady Kenzo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabala mu parliament emyaka 3 n'emyezi 9 so si myaka 5 okategedde bulungi nnyo kensoso kutereezamu ekyokubiri n'ogamba teyayogera ku copyright law mu Uganda naye kati ajogerako essaawa zino mukulu Lady Kenzo omuntu yandiyagadde okumanya federation yemazeewo bbanga ki mu Uganda federation yo tennaweza na mwaka si bwe kiri naye ggwe oyimbidde emyaka egisugenda mu 10 bwe mba serabidde gw'oyagala okuŋŋamba copyright law wagitegedde emyezi 8 emabega ng'okoze federation njagala odetera video egi mu myaka oba giweze 10 ng'oyimba ng'oyogera ku kigambo kye bayita copyright law mu Uganda era ng'oyogera ku sako y'abayimbi mu Uganda Lady Kenzo ogenda kuweza emyaka 10 ng'oyimba plus nyinza n'okuba gisinga naye njagala odetera video ng'oyogera ku copyright law emyaka 10 mabega oba ng'oyogera ku nsonga z'abayimbi emyaka 10 mabega teriyo naye olw'okubaga nti oli political condom gye bakozesa ggwe wakati wa Museveni byobufuzi bw'okwepiica kati gwe waakuleetedde wano oyogere ku myezi 8 ng'oyogera ku federation ekisookera ddala ngenda kutegeeza eggwanga Lady Kenzo oyogedde ebigambo bingi ngenda kazanya kaviri njala kusooka kutegeeza muganda wange sikulinaako buzibu n'ensi tekulinaako buzibu naye wano waliwo obuzibu wano kyovula ngambya amalo asabe mama pocket money bakunoonyeza essomero bata Brain Trust Academy bakuzeeyo mbuuza lwaki wagambye nti
sente Kyagulanyiza afuna sente buli mwaka naye abalaga essomero lyazimbye oba eddwaliro. Lady Kenzo yawula ebibiina ky'ebyobufuzi kyawule ku gavumenti eri mu buyinza. Olaba gwewuwo tosobola kuzimba luguudo lw'omu kolansi. Gavumenti tekukkiriza. Era mu mateeka gafuga ebibiina by'obufuzi tebakkiriza kibiina ky'obufuzi kukola mulimu gavumenti gw'erina kukola. Ate era ssente kyekibiina kye zifuna si Kyagulanyi azifuna, era ziriko embalirira kye tuyita public fund accountability. Lady Kenzo, sente zonna ze bawa ekibiina kya National Unity Platform tebaziwa nti baziwadde Robert Kyagulanyi ssente muno, baziwa NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, the National Unity Platform Party. Njagala oleete olupapula lwonna oba payment voucher ng'eraga nti Robert Kyagulanyi ssentamu yafuna ssente ezo nga Kyagulanyi teriyo. Ssente ziri za kibiina kya National Unity Platform. Ekitegedde ate public fund eziriko embalirira. Ekitegedde lekezo. Kati wagambye nti Kyagulanyi abalemesa okufuna ssente singa tesereza muwa musolo muzigina muyamba. Mukulu kansooke nkunnyonnyole. First and foremost okusookera ddala. Gwolowooza lwaki ebbanga ettono ly'osabidde corporate law tebagikuwadde bakuwaddemu ssente? Lwaki ebbanga ettono ly'osabidde corporate law basoose kuwaamu ssente nga ne ssente ze bakuwadde toli sure nti ogenda zifuna zonna? Ssente ziriko babulooka. Bw'oba wasabye miliyoni 3 nkulayirira ogenda funa bw'oba wasabye biliyoni 3 oba omuwendo gwonna nga guli mu billions, togenda zifuna zonna, ogenda funako kitundu kyazo kuba babulooka balina ozitema. Kati kansooke nkusomesa ekirala. Mukulu, kye tulita ssente z'Abannayuganda public fund zibeerako embalirira, kye tuyita accountability. Oba gavumenti ezikuwadde kweri oba evuddeko oba enejja, ojja kubeera accountable for that money okuzinnyonnyola. Singa zinaakulema okunnyonnyola ensaasaanya n'ennyingiza yaazo, ojja kuyingira ekkomera oba eby'omugagga byonna bagenda bitwala. So nga badde olina essimu y'omugenzi Teddy Says kye yafa tosobola mukubira, mubuuze ku ssente za gavi. Buuza mukwano gwa Kapiteni Michael Mukula ali awo atambula akuba nti mukozi wa gavumenti tetesobola musiba. Buuza Janet Keba Bazimama Njovu Enterprises akubuuze ssente za gavi lwakuba nti mukulembeze tasobola musiba n'abala badde bajja balya ssente za gavumenti. Tetuyita public funds zibeerako accountability. Kati muganda wange kankulabule ndabule n'abayimbi mwenna mugende mukwate ebitabo mudde mu studio muyimbe. Temugeza kwetantala kukwata ku ssente yonna eneebe baweereddwa ng'ezze mu federation kuno okulawula. Kino kye bayita akakunizo super akagenda obbasiba ekkufulu esembe bagisule ne mu to the moment mukwata ku kye tuyita public fund. Golowooza lwaki ssente baazisiza mu supplementary budget nga ziyise mu parliament officially? Kitegeeza amaaso bagabataddeko buli muntu yenna ne bana bakuwadde emitwalo egi olina ogibalirira olaga ensaasaanya yaazo. Ate bwe zikulema mabuusu kutwala bya bugagga byo oba kugenda mu kkomera. Ekyo bwe kito bwe kiri kye tuyita public funds zibeerako ensaasaanya yaazo. So Lady Kenzo nkutegeeza n'abayimbi mwenna before nga temunnakyacala nga bakimezezza okwomusana ezo ssente ke kakunizo akasembayo akagenda osiba buli muyimbi aneetaba mu kukwata ku ssente ezo. Ekisookera lage nti ssente za sako. Ekigambo sako okimanyi? Ekigambo sako okimanyi? Bachita Saving and Credit Organization. Saving and Credit Organization. Mubufunze kye bayita sako. Muba mugenze mu tuluba ly'ekittavu oba banka. Banka bemu ku bitongole
ebiwola n'okukuuma ssente z'abantu nga balina okuddizaamu amagoba. Kati njala kubuuza mmwe ssako yammwe mugenda gimanaginga mutya ng'olwadde ssente zigenda kujja za kitundu era amagoba mugenda gakola mutya? Kyekibuuzo ekiriwaawo ekyo nga nkivuddeko. Mukulu nga bwe nkugambye nti bakozesanga akapiira sigwa social music industry ya Uganda. Music industry ya Uganda ebaddewo emyaka 10 bweddu n'emirala miyitirivu nnyo emabega okuyimba tekutandikidde ku mmwe. Mu myaka 10 gye nkuwaddeko gyokka njagala ombuliro gavumenti kebere ya Bwakabaka bwa Buganda eyali ekote ssente n'eziwa abayimbi oba n'eziwa omuyimbi ngera ssente bazitadde mu budget ya Uganda. Njagala ombuliro gavumenti ki? Kabeera omugenzi Idi Amin Dada naye yaliko omuyimbi ng'akwata microphone n'ayimba ne bandi ya Simba ne bandi zendala ng'akyamuse. Siwali budget yayitako mu budget ya Uganda nga basasula ssente bandi ezo teriyo. Oyagala kuŋŋamba gw'osinga Afrigo bandi okuyimba mu Uganda? Wali ojuddeko mu budget ya Uganda? Oyagala kunga gwali osinga ba radio Moze ne gwali osinga ba Misa Kisemakula bali muki mwezo sime Eagles Productions ani? Wali owuliddeko abayimbi bonna kabereka miliyoni nga bonna batadde mu budget ya Uganda tebagenda bowa ssente kubanga tekiri mu mateeka, tekiriyo. But one source government Kyagulanyi asoka afune intelligence akole research muganda ngisokole kole research mu myaka 10 mabega muyimbi ki oba bandi ki gye bali batadde mu mbalirira y'eggwanga teriiwo mwe babakozesanga political condom to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagenda basiba ogwo gobadde omusumali gusembayo mu kofini yammwe era nkubiriza buli muyimbi ye nakwate kalamu n'olupapula genda oyimbe ennyimba zo va ku ssente za gavumenti ze babatereddewo akaaka bagenda basiba. Nze nkubuuzizza wali owulidde Amini yali president asinga okwagala enguliko. Njagala ombuliro budget ebateeka omuyimbi yena oba bandi yonna mu budget yayo taliyo. Kubanga mwakimanyi muyitiriddeko mu mubba bubbi kati alina obbatega akalippo mukwate ssente za gavumenti kyebayita public fund. Museveni babaana abaavuddeko nga Kyagulanyi aliko oba omukulembeze omulala, you have to account for that money, each and every coin, each and every cent. Bwe zinaakulema ebiddako ojja kumbuulira. Okitegedde bulungi nnyo? Ebyafaayo biddiringana. Nkugambye Museveni akozesanga akapiira. Ezo ssente zayisiddwa n'ekigendera kubanga akugambye Uganda erina emyaka 62 plus egy'obukulu. Njagala ombuliro budget yonna mu mwali batadde ssente z'abayimbi. Teriiwo. Lwaki gwe ng'omuntu? Kubanga tomanyi nti ogenda kukola ssako yaki. Oyino Museveni akukozesa kubanga yanyumirwa olw'ebigendererwa byo n'egwe tomanyi. Music industry ya Uganda ekintu kiri kimu kyokka kufuna teeka mwe muyinza kubanga mukuuma n'okufuna mu biyiiye byammwe so si kubateeka mu kakunizo ka nsimbi ezo eza gavumenti oba ensimbi z'abantu. Ngera kubuuzayo wano golooza lwaki Salimu Sale yabawa ekifo kye gye mba muyimbira? Waki temuli ku National Theatre? Why it's a public place kifo kya ggwanga? Lwaki mubeera ne jam session nga yaba artist bokka? Ensonga lwaki mukola jam session nga yaba artist bokka? Kubanga Museveni ye ekintu kiri bakiyita divide and rule.
lwakuba temunagenda Kyankwanzi ne already muli Kyankwanzi jam session ya mu Kyankwanzi. It's a political forum to divide you artists kyotamanyi. Era buli muyimbi yenna agenda ku jam session ya Kenzo eyo mukola nsobi musoma bya bufuzi ebya divide and rule kwawula mu industry. Kubanga gotomanyi nabakugoberera tebamanyi obasiri wazo ina interest yeyo gye bakuwa. Kino kyenkuleba kitobo kitira agenda kikubuulira eyo muri ku political forum. Goloza lwaki etteeka lyangu nnyo bali draft Hilary Kiyaga muganda wange mukodomi wange Silver Kyagulanyi ba Dr. Nabala bawandiika dda amateeka aga copyright bagalina in their hands. Lwaki tegayita? Kati gwaze emyezi 8 ogamba nti oyagala copyright. Nje oyagala kuŋŋamba kyetuyita a copyright law just etteeka li more expensive than the 30 billions batadde mu supplementary budget. If they are not controlling you, this is just a mere question goes direct to you. You mean the copyright law is more expensive than the amount of money which was offered to you via the supplementary budget? Why is it that instead of giving you the copyright, they just give you the money? Why? Ask yourself why. Kitegeze teeka lya bbeeyi nnyo okusinga obusente bw'obuswazi. Naye tosobola kitegeera wandibadoga nti tetwagala supplementary twagala teeka lya copyright law. Ensi yandibadde kutegeera Lady Kenzo. Oba ntegeerekese bulungi nnyo. Wandibadde oyimirira n'ogamba nti parliament temuyisa ssente ezo twagala copyright law. Temuyisa ssente mutuyambe. Twagala copyright law bambi mutuyambe tetwagala nsimbi zammwe. Ne wagenda nti tugenda kukola saako ey'abayimbi nga ddi. Afirigo bandi nga bayimbye baali bafunyeeko ssente kuva mu gavumenti era baali bakozeeko saako nga ddi. They are just using you. Bakukozesa nkubuuziza ekibuuzo kimu. Copyright law ya bbeeyi nnyo okusinga ssente ze baabawadde. Kubanga gali mateeka mawandiike buwandiisi. Kugawandiika, kugasistampingako, kugayisa mu parliament nga lyose eryasayininga nti lifuuse etteeka mufune eddembe lyamugoza ate ate yakuwaddemu ssente. Sooka weebuuze. Sooka weebuuze ekibuuzo ekyo. Lwaki bwe tusaba etteeka ate baatuwadde mbuwi ssente? Kitegeeza tabaagala. Ye ayagala bakozesa kutuukiriza bintu bye. Okitegedde nkuge music industry badde emyaka 10 plus emabega okudda emabega. Njagala ombulira budget ya Uganda mbali batadde abayimbi. Teriiwo. Njagala ombulira bandi ya Uganda gye bali bawadde ssente. Terikabere muyimbi nga tamutadde mu budget. Taliimu. Taliimu. Naye gwe olw'okuba olina akatima akasajja ku mutima nga naye bakutaddemu omutima weerabise. Omaze ebbanga ki nga tokyayimba Bulaaya? Kati okutegeera era okutegeeza otegere bulungi nnyo nti Museveni tabaagalirako ddala. Omusajja eyayimba oba omusajja eyawandiika oluyimba lw'eggwanga, the national anthem, omugenzi Kakomo, yafa tebamusasudde. Eyayimba oluyimba lw'eggwanga
nga lwaberawo munna Uganda wawanise bendera ya Uganda lulina okuyimbibwa tebamusasula kati gwe bakusasula ku ddiiru ki era babasasula ku ddiiru ki Kakomo teyasasulwa Kakomo teyasasula yeyayiiya oluyimba lw'eggwanga n'aluwandiika tebaamuwa ssente teyasasulwa naye nga yandibadde nga ekimu ku bijjukirwa mu bantu abakoledde eggwanga ebyamawano era nga ali kwabamu abo abasasulwa buli mwezi ku nsimbi z'eggwanga ezibaliwa Kakomo eyawandiika oluyimba lw'eggwanga nga national hero eyawandiika oluyimba lw'eggwanga yandibadde buli mwezi famire efuna ssente olw'okuwandiika oluyimba lw'eggwanga ntafunanga ssente ze yafa bamuziika n'okuziika n'omusika lwe bayagwa eddalu tafunanga ssente kati Gweledi Kenzo bakutadde mu mbalire y'eggwanga ofune ssente eza sako naye nga bakusose kumma singa omugenzi Kakomo all along corporate law yaliwo singa buli luyimba lwa ggwanga luluzanyibwe wantu wonna okitegera singa lwabuzanya lwonna okujja kunga yandibadde awandika nti nze ku lw'eggwanga lyange oluyimba lwange ndoguzizza eggwanga once for all kiwedde awonera ne ere teka lubate yandibadde nga nakati saazi ofamire lwabuzanya baafuna ssente kubanga bano bakimanyi tebabaagala so Lady Kenzo nga tondayogera kansoke nkwate mu katambiko kano katono nnyo First and foremost, kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team entuufu etagenda mu wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Alina ababaka mu parliament naye nze musubira okuba nti ali ku ground yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biki ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba proposition mwali okuvuganya entebe alina okubanga alina knowledge mungi nnyo kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ng'eggwanga tali knowledge ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegere yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu teri biliyoni 3 zayisidduka era tezinawe wabayina ojjako nga yalina byamaanyi gabitakolaki ogambye nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde afuna intelligence n'afuna akola research ku nsonga ezimu nga tannazoogerako nti yavudde n'agamba ku biliyoni 3 naye ng'ate ssente ezo temunnazifuna. Lady Kenzo kyetuyita okukola okunoonyereza research ne intelligence bigambo bibiri byanjawulo. Search kwe kunoonyereza, intelligence kwe kwasaganya amawulire ageekusifu okuva mu gavumenti ku lw'ebigendera bya gavumenti. Kyagulanyi si gavumenti naye akuwa okusinziira ku kyamanyi ne kyafunye. Bw'aba yagadde biliyoni 3 zayisiddwa nga gwe tonnazifuna, ekyo si kizibu kye. Biliyoni 3 oba 18 oba 10 oba emu bwe bagamba nti supplementary budget oba ennyongereza yayise, ekyo kiri gwe gye muli okubanja ssente zammwe ezayisiddwa engeri gye zibatuukako naye nga zo zayisiddwa. So yetajja kufayo mwazifuna tebaazifunye naye nga baaziyisizza. Ennyongereza y'embalira yayisiddwa. Kati oba temunnazifuna eyo si mutabana gwa Kyagulanyi kuba gwe mu ssente baaziyisizza ne mutete munnazifuna. Obusibuzi bwa Kyagulanyi mwe mufune ssente. Yayogedde ku kintu ky'amanyi nti kasita kiyita mu parliament kiba kiwedde. Kati ssente temujja kugamba ggwanga temwafunye ssente. Ennyongereza y'embalirira yayisiddwa. Kati
fede tuwagala kumanya oba wazifunye oba mugenda zifuna oba temugenda zifuna tekitukwatako ekyo kyayise okitegedde bulungi muganda wange kyenjagala Lady Kenzo soko otegeere tugenze mu maaso kinyina okumusa nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo kwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does. Oba okusupporting a cause. Naye asooka ayagala Uganda. Ne Uganda asooka agyagale. Uganda ng'eggwanga. Oba okitegera. Kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Ayagala kubeera president, ayagala kubeera vice, ayagala kubeera biki. Uganda's interest is money as a country. You understand? Asooka alumirirwe eggwanga. Olumirirwe eggwanga n'olyagala. Ogambye nti Muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tofuddeeko bya bufuzi mu ngeri gy'anoonyamu ennamba z'abantu bayagala okufuna kyayagala. Mukulu Lady Kenzo Kyagulanyi tanoonya nnamba z'abantu. Already abantu abali tanoonya nnamba. Ekyokubiri ogambye mbu asooke ayagala eggwanga lye asooka ajjemu interest ze zizze ng'omuntu. Mukulu Kyagulanyi ddiiro yavaayo n'agamba nti nina personal interest ezange ebigendere bye ng'omuntu. Yali akugambyeko nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwesimbawo neesimbye ku lw'ebigendero byange. Video ngiyina ng'agamba nti ayina ebigendero bibye teriiwo. Ekyamuleeta ne bubaka bwayisa bwonna bw'Abannayuganda bonna kwagala ggwanga lyabwe. N'ekyavuddeyo okwogera ku nsonga z'okubawa ensimbi ezimenya amateeka nga si kyekikulu era aba alumirira ggwanga lye okutegeeza nti babawadde ensimbi ezisobola okuzimba eddwaliro. Yabadde alumirirwa ggwanga lye so si ye ng'omuntu. Okitegedde Lady Kenzo? Gwe tosobola kusomesa Kyagulanyi kwagala ggwanga lye. In fact kati gwe atayagala ggwanga lye kuba kati wayimba system volongoto n'oyimba biwoobe. Njagala kubuuza osobola okuddamu waliwo asobola okuba oluyimba lwo ku TV mu Uganda system volongoto ne biwoobe? Kenzo oli musajja olina obulima awo. Njagala okere ku macho okuba essimu radio ne TV mu Uganda zikube oluyimba system volongoto ne biwoobe okumala olunaku lulamba mu Uganda. Oba genda olukube kujja mu session eri ku mistiri emutumbwe. Genda gwe kennyini tandika okuperforminga system volongoto ne biwoobe. Onaga TV oba radio zikube system volongoto just for 1 hour ku TV na radio mu Kampala. Olabe kye banakukola gwe. Kitegeeza gwe atayagala ggwanga weerabira ekyokwagala eggwanga n'otunuulira ensimbi. Kati olw'okuba nti olimu kali akakkawo mentality nako ne kava omanyi nabagamba abantu abo obuzibu bwabwe tebulwayo kweyoleka bweyoleka. Era ogenda okulaba nga kavuddeyo eri eggwanga eryefuula eryefuula kiri balina akantu kabwe kali akava yo n'omulaba nga nyiize emitaafu gimu si alina akanyida kamulinga gattoka embizzi. Ogenda okulaba nga nyiize emitaafu gimu si yayegeza n'ogamba tufudde omusajja afa kinensi. Era kakkawo mentality tekebulizaayo kavaayo. Obulagayo ugenda ekintu ekimusika nga kimunyiga oli ekimunyi nga ombuuza kikunyigira ku ki. Tekabulayo kali era kavaayo ne keeraga. Tugenda mu maaso. How do we come in? Okusobola okutaasa eggwanga si fefeka individual wabula okutaasa Uganda in industry. You understand?
olwono kiva mu kulumirirwa eggwanga notandika obutetunuulira ng'omwawula ng'otunuulira eggwanga lyonna bwe tutunuulira eggwanga tunuulira industry omwana n'omuzzukulu awo oba otunuulidde uganda oba okitegeera tudde tuvudde tukoze federation tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyright olina okunoonya engeri gy'ogenda okukwatakinga mu struggle ne tugamba no instead of okusooka okugenda mu kkuba okwekalakasa n'okwogera ebindi asooke tutambulire mu negotiations tusooke tuyingire offices mukulu ogambye nti mubadde mulina okuyingira mu system ya government mu negotiating musobole okufuna copyright law mukulu Lady Kenzo kyetuyita okuyisa etteeka tekyetaaga nteeseganya mu nteeseganya mubaamu awaayo n'afuna mu nteeseganya gwe oba ekigambo negotiations kyotamanyi mu Luganda ze bayite nteeseganya mu nteeseganya mubaamu awaayo n'afuna kati gwe muwaayo ki mu negotiations mu nteeseganya z'oyogerako amateeka bwe gaba gakolebwa tegeetaagamu negotiations tegeetaagamu nteeseganya no amateeka bwe gaba gagakola bakola ekintu kye bayita okwebuuza consultation okwebuuza oba kyekigambo ekyakulemye okutegeera oba okuteeka waawo Lady Kenzo bwe bakola etteeka teribaamu negotiations kyetuyita enteeseganya kubanga mu nteeseganya mubeeramu awaayo n'afuna era mu nteeseganya mubaamu afiirwa n'afunamu ne bwe kuba kukola mateeka bakiyita consultation oba okwebuuza ku bantu ku nteeka eri ligenda okukolebwa kati mukulu yawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula wali otegeeza negotiations oba wali otegeeza consultation bintu bibiri byanjawulo nga tonnalumba kyagula nti mwagenda muteesa ku ki Lady Kenzo mwali muteesa ku ki corporate betaaga corporate tebaginegotiating bakola mateeka ne bakola kyetuyita consultation okwebuuza ku bayimbi abali mu kintu ekyo ne bawa endowooza yaabwe ne gavumenti negamba okusinzira ku kino yes tugenda kukola okusinzira ku kyemusabye ne naffe tugenda kukola kino bwe kiti okusinzira ku mateeka nga bayitaga as simple as that so mukulu Lady Kenzo bw'oba addressing endiga zo zolina ziri ku mistiyo ezigenda okugwa mu katego bazisibe ebbanga lyazo zonna ekigambo bakiyita consultation so si negotiations ompulidde mukulu Lady Kenzo bwe bakola amateeka bakozesa ekigambo kye bayita okwebuuza consultation bw'oba olina ky'osaba nga kya bwereere oba bw'oba olina ky'osaba nga olina ky'osuubira kye bayita negotiations muteesa ku kintu amateeka tebagateesaako ndi wa pistoxino tewali lutalo tugenda mpola naye obudde wabunammala katugende mpola kale njawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire tukitwetaaga copyright amendment agent you understand ekintu ekyo tutandika okukikola bwe twatandika okukikola yavayo n'agamba ffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babbeega nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya osege kyeka yali ayagala tuveyo twekasi ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations do you understand we understand you don't know nagera mukwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa so ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright kiro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to nze information gyenyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musobola okujja ne mubaayo tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya
Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna neza Kampala. Ogambye mulimu struggle. Nekyo kigambo wakozeseza kikyamu temuli mu struggle. Mulina lutalo kiro mu Rwanda. Mwagala kujja kaani. Nekyo kikyamu temuna gumugenda ku Rwanda gumugenda kujjako. Kanecha struggle wakozeseza kibi. Lwakubana otereza munoga nti mwakola consultation countrywide consultation then awo kituufu kati nagambye soka nga webuze nga tonnajja ku mawulire kubuuza bibuuzo kuba bakubuza ebibuuzo bakutebesa goro yennyini nene nga totegedde kale ndowooza tunaakwongerako olunaku olulala nakulabako katuna bakyadde mukkiriza okufundikira kwa Katambi kano video wedde tusinkane ku Lwokutaano ssaawa 2 ne ku Sunday sijja kujja ku mutimbagano sijja kubayo ku Sunday bibuli Blanke Mengo so mukama bankumire tusinkane olunaku Olwokutaano mukama bankumire mweraba.